Nkubuzako omulungi ali ku Spark TV erinnya Rosette Tendera Queen of Peace Mukyala Matovu. Spark Girlfriends ye program koli program yotutanyiza ensonga 11 ez'enjawulo ez'ebyenkulaakulana egy'amaka, nsonga za mukwano, nsonga za education, nsonga za kitegeeza ki maama taata wenna ali eyo eno sheina kyekugattako. Tetuli mu biboozi waneeno. So ali ebweru mugambe nti abaana bayingiddewo, mugambe nti ate abawala ba Spark aboogera emiramu egy'enjawulo baba bayingiddewo. Tuli ku Malakai Eco Lodge, akafa akalungi, akafa akaseeneekerevu, akafa akasirifu, kambabuulire waneeno ngenda kuddamu anniversary yange nga celebrating emyaka 2, nze emyaka 2 nja gikola, ngenda kujja waneeno. Why not? Balina reception ennungi, balina ebyokunywa ebirungi, balina gardens ennene ddala. So oyina mukolo ki oyagala byakulya, oyagala kwekwekako ebisulo birungi, gwawulira ng'oyagala kano ka treat akakizunguzungu, njagala kubeera mu bibira nga amazzi g'empulira nga kwegamba Malakai Eco Lodge ke kafo mwolina okujja. Obulama gwa leero guli ku nsonga ya bumalirivu, okwewaayo, okwerumya eri omwagalo waawo. Yes, so kati mwabategera ensonga z'omukwano. Ate gwe omuvubuka asubira ogwa mulaavu gwe sembera katebe ak'oku mwanjo. Naye nga sisabagenda mulamwa gwaffe, tulina abagenyi baffe abalungi olunaku olwaleero. Mbadde nsaba muyanjuleko eri omulabi wa Spark TV katandike naawe omukyala. Ladies first. Ladies first. I don't know kukavaawa naye nga katukolera. Katukolera naddala nga katambudde mbulambulukufu bwako. Ya amanya Rema Daniel Ntale nga ndi mukozi ku Spark TV at the same time nyumirwa nnyo ebyemizannyo. Loza kyemba ngamba ng'omu ku bakyala abantalenjinga tunuulira omukazi agenda okunyumya omupiira kati simanyi abakwana bayimirira batya. Oza oli mufumbo? Ndi mufumbo mwami Ntale ye mwami ddala. Kati ndowooza yajja n'agamba kati Manchester United bweko amanyi sina byemanyi mu mupiira. Era nze ngamba omukyala agamba nti asobola okunnyonnyola omupiira. Omwami Dax Katero, is it omulyeruba omuyeruba? Omulyeruba. Abalungi abalaba Spark TV mbalamusizzaako, mwebale kubeera mwebale kwekumira ku lutimbe gaggadde. Spark TV tekoma nno bwe tugisuubira. Etambula mu bifo mu mawanga ag'enjawulo. Recently nali mu Atlabare mu Sudan nga mbalaba wali ku Spark TV ku lutimbe gaggadde nga batudde balaba. Nengamba okay, kitegeeza tuba tutumira tetulina kukoma wano, tulina okubuuza ku bantu mu ngeri ey'enjawulo. Mwena watulaba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Dax Katero Mulyeruba kutoka Uganda. Umeangalia luninga ya Spark TV. Watu wote. Kakati nina katu akakofizi nga Dax. Abani lujuju chakakozesa? Oba kali mu luyimbo olwo. Takyuka abani lujuju. Kati nehunya omusajja omusiraamu atodde salaamu ate nayongeraho kali abani lujuju. Interview etandise. Etandise. Omanyi bagamba mu Qur'ani mwennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-mifta'u li-janna tahta qidami ummahatikum. Kategeeza kyako. Iyo hadisi omubaka yali agamba nti ekisumbuzo kigenda okugulawo ennyumba y'emirembe, al-mifta'u ennyumba y'emirembe jana kiri wansi w'ebigere by'abakadde baffe. Nti abantu abonoonyi oba abakyamu mu kifaananyi ky'omulabi tebalinga nga bwakiraba. Okugezaako kukyusa abantu, genda mu bo obeerenga bo wafaanane osobola obbabuulira bye banaawulira okwagadde. Naye lujuju tewesanga ng'oyeeyoko tasobola. Omanyi lwaki? Yesu Kristo ne Kristo obutegeera abasiraamu ng'enyo temwagala dyogera. Yesu Kristo yagenda n'asanga mu yeekaalu ya kitaawe nga abantu bakoleramu business. Bano batunda nnyaanya, bali batunda nkoko. Yasooka kubagamba nti nze mummanyi. Namugamba tekikumanyi otambula weeyogera weewe ebitiibwa. Nagamba nze ndi mwana waani? Wa Katonda. Abamu baawakana, abamu baakola ki? Bakkiriza. Kwe kuggyayo obuki? Obusungu. N'afuusa. Kwe kuggyayo obusungu bwe n'ayiwa ebintu. Naye njagala kukugamba Yesu Kristo byonna bye yayitamu
ne leero ku ssaawa ya leero oyagala kukakasa nti nno be yafiiririra baategeera tebakyayonoona awo wennyini mu mulamwa gwaffe akirekedde abalabi kubanga kati ekituufu kiri nti njagala nnyo omuntu ateefuula nnyo mutuukirivu waliwo omusumba abalokola babuulira enjiri namulabyeyo downtown ng'agenda abakuba raga mwababuulira ekigambo n'abasomera gundi kati begamba baalimu nga barasta nga bakitegeera bagendegeeza owulira nga ali mu kwogera n'abantu abatuufu kino kijje ku nze tannabaayo atuukiridde taliiyo tannabaayo nsimanyi osanga alibaayo naye tannabaayo kaakati omulamwa gwa leero guli okwerekereza n'obumalirivu ddala bikuuma omukwano omanyi ensangi zino eno waliwo kye tuyita self love nga gwe weeyagala nnyo nga tolina gw'obalirira ogamba nti nze mu kweyagala kwange tonyumiza omusajja naddala kiri nnyo mu bakazi nze omusajja atakola abc omusajja atasobola kwerekereza ku lwange atasobola kukola ki naye olumu abasajja batugamba banyigirizibwa ate mu ngeri eyo kati njagala kubuuza abafumbo ababiri kubanga kasa mwenna muli bafumbo olowooza omukwano omuntu nga yeerekereza ng'amaliridde ku lwa munne okumalirira kitegeeza kintu kinene nnyo ti ne weewaayo ku lw'oyo mu bubi mu bulungi mu mbeera yonna mulowooza kisobola okuwangaaza omukwano kantandike ne mwami Dax muzikirize nzijeko enkoofiira tweyanziza kakati omukwano n'obufumbo buli kintu byonna byenjogedde bibiri omukwano n'obufumbo buli kintu kivuga kinne waakyo awatali mukwano obufumbo tebukola ki tebuliiwo era omukwano bwe gubeerawo kitegeeza ansa yaabo bwe buki bwe bugumiikidde bufumbo wabula ekimu kubikola obufumbo ekikulembera bakiyita kwerekereza kubanga omuntu agenda okusalawo abeere n'omuntu gw'anaabeera naye for the eternity kitegeeza ayina ebirungi n'ebikyamu by'amanyi ne by'atamanyi byakubye mabega byerekereza kakati omuntu bagamba abantu mu defining life abamu ku bantu abaali babadde wali n'ab'enjawulo abageze ennyo abawandiisi b'ebitabo kyabalema what is life naye njagala abafuna opportunity leero okulaba interview eno yenayina tulaba wooli ogenda onoonya ekitabo kye bayita The Purpose Driven Life kyawandiikibwa Rick Warren nakisomako bakiyita The Purpose Driven Life y'omu ku bantu abagezaako okudefininga life nti life ansa yaakyo bagiyita vanish. True definition of life is vanish. Vanish kyeki butabaawo bwere buliwo ekisembayo ky'obulamu butabaawo. Wabula patent obulamu bulina patents ez'enjawulo. Bulina waliwo obulamu obw'obulamu bwe tulimu leero okussa kuno ng'oli mulamu bakubuuza wasuze bulungi nti ye ng'otambula oyogera oli mulamu. Waliwo obulamu obw'obulwadde ng'oli mulamu naye ng'oli mulwadde. Basobola okumala ku ndiri ebbanga lyonna abalamu ne basooka ne bavaawo ne bafa ye nga waali mulwadde. Obulamu obw'obulwadde n'obeerawo obulamu statement eno eyogera ewulikika ng'etali ng'etakola makulu. Obulamu obw'obufu bwe butya obwo obulamu obw'obufu bwe butya nti gundi yafa baamuziika wali mukyala we n'abaana be bamuyimirizaawo edduwa bagenda ne balima ku kijja kye era ne balaba nga amazzi gakiyiikako ne bakizimba bamujjukira wadde nga yafa. Bwe bulamu obw'obuki obw'obufu. Kati bwe tuba twogera ku marriage twogera ku kintu ekigatta ebintu ebyo byonna. Obulamu bwonna omuntu agenda okubeera naawe mu bulamu agenda okubeera nawe mu bulwadde agenda okubeera nawe mu bufu. Ate mu bufu twawukana nze we banna nalabira ne ŋŋamba okufa kwe kuli twawukanya. Kati njogera
ekintu ekigenda okumalayo byonna. Maama mu maka oba taata yenna yasigala buvunaanyizibwa bwe okuyigiriza abaana singa babanga bato tulina okujjukira nga mukadde wammwe. Ennaku z'omwezi bwezi tizeyafiirako tuyimirizaawo edduwa ye, tuyimirizaawo essaala ze. Kati kyekikola obufumbo kitegeeza mulimu ebyokwerekereza ebiri visible n'ebiri invisible. Kubanga buli muntu asanga munne along the way ng'alina ebigendererwa ebirungi byalaba era ng'alina n'abantu abali mu kkubo lye abalungi era abamulaba baalaba. Bwe n'abiteeka ku bbali n'asalawo ajje mu luguudo lutya lumu mukwate ekkubo limu mugende. Obufunze ne buli omu alina bye yeerekereza okuyimirira. Basebo ne banyaaba batulaba abaami n'abakyala. Mukyalawo mwami wo alina bye yeerekereza. Naye nga twogera ku kwerekereza omuntu oyo yanditegedde okwerekereza okwo kyekira. Ekisooka kya byonna ewaffe gye tuva wanjawulo. Omuntu asobola okuba nga ye yava ewaabwe lwakumutulugunya mulanga yava ewaabwe bamufumbiza naye abantu baleka ewaabwe ne basalawo bagende bakole ewaabwe ne baleka n'ebyabwe n'agenda n'abeera n'oyo gw'atamanyi gw'atandise naye akaseera ako. Omusajja supremacy ye teyeeyolekera mu nfaanana ye nti munene nti muwanvu nti oba alina ssente. Supremacy y'omusajja Katonda yagimuwa okuva ku butonde bwe. Njagala abatulaba bakifune leero. Obutonde okuba nti musajja tebweyolekera supremacy teyeeyolekera mu ssente ng'abasinga bwe bakirowooza oba olw'omulimu gwe oba profession ye oba munene oba muwanvu oba alina ebirevu. Supremacy y'omusajja si mu bitiibwa bye yeeyolekera mu butonde bwe nti omusajja bw'azaala omwana nga yeddira ngeye abaana bonna beddira ki kazaale mu nkima kazaale mu kasimba kazaale mu mpologoma kazaale mu gundi. N'ate omukyala gwe weffumbe osobola okuzaala ab'empologoma n'ozaala ab'ente n'ozaala ab'engabi n'ozaala abaaki mu kusalawo okwo. Nze sisobola. Gwozaala bakika kimu. Kati supremacy y'omusajja kati ekyo kyo okwerekereza kinene nnyo nyingo nnene nnyo era mwe bayita mulamwa guno ku bufumbo ku mukwano ku nkolagana y'abantu. Kabeere mukwano gwo bw'abanga tayinaamu nnyingo yeerekereza kuba bw'oba olina olunaku tugeze olina birthday waliwo birthday nga birthday gy'olina eyo date yennyini nnyini kuliko programu ez'enjawulo tugamba ku lwa munnaffe katukole ki sirina naye ku lwa munnange kankole ki kaneerekereze ebikola enkolagana. Daniel, bikolwa ki by'oyinza okugamba nti ono omuntu yeerekereza? Biki by'oyinza okusportinga out n'ogamba nti mu mukwano singa mwami Ntale akola ABCD kulira nga kunze yeerekereza? Okusookera ddala actually mulemwa gwe tuleese mulungi gw'oleese Rose, it's a very very mulungi olw'ensonga nti nze ku bwange ndabira ddala nga ye foundation y'okwagalana, ye foundation y'obumu, ye foundation ndooza ya kyonna kye tulina mu nsi. Omukyala yeerekereza beauty figure n'atika omwana emyezi 9 ne bamusala n'ekiso n'etika omwana emyezi 9 kubanga ayagala alabe ku mwana. So tulaba nti omulamu gw'okwerekereza gw'olese it's the foundation. Bweba Rolex ye G erikola chapati eyo nefuuka ki Rolex. Naye obuziza ekibuzo ekyokuba nti biki omuntu byayinza by'oyinza okulabirako endabirako mwami Ntale oba mwami wange oba kale byakoledde yeerekereza. Yeah, that's right. Okusookera ddala mwami Ntale bwe yakera enkyakumakya n'asalawo okulonda nze mu bakyala bonna najja ewaffe mwami Ntale n'ampesa ekitiibwa n'avaayo n'akyatula mu lwatu n'akuba n'ebiragaane maaso g'abasumba abajulira baali bangi
That was sacrifice number 1. Nagamba nkututte. Yes. Kuba manyi ayina. In fact waliwo tetugamba nerekereza abakazi bonna. Lekanga abakazi nalekanga abakazi bonna. Mbere naawe. Wekiri eyo yali sacrifice number 1. Namusanga he had lived a life myaka 3 omuntu atambulira okuva ku busooka paka kwa 3 byabalese bingi. But finally kugamba nti I'm settling with you. Ekyo kiralamu. So enze yali action number 1 eyokundaga nti yerekereza nkoledde sacrifice okubeera nga akoze eki ampasa. Kati bwenzirayo manyikiriza nnyo mu Bible. Bwenzirayo ku nnono zaffe eza Bible egamba omusajja kyalivaleka kitaawe n'ennyina. N'agenda mu kyalo n'afuuka omuntu ogwo gumu. Ekyo omanyi Bible egamba omusajja ebiseera ebisinga ebeetegeeza ekitonde kikyala n'ekyami. Kubanga yo teyawula. When God was created man. Okiriza mu Bible tokiriza mwoyo gwe bagiwandiikako. Gwe bagiwandiika kati kuba bagiwandiikira ffe like it's a message to us. Amukkiririzaamu. Nzikirizamu Yesu Kristo nenzikiririza ne mu Bible byeyogera. Ye constitution kale nze nvuga. Kiringa we nakiriza Dax Cartel n'ennyimba z'oyimba. Okyawula ekyo webale mugambire omusiraamu bw'omuzzeeyo balina engeri gyagala okutegamawo naye gyagala ategere nti bwe mpuliriza kati obadde Arsenal yakola kyovira akuvaako ku Arsenal yawangula toleeta mupiira okitegeera omupiira yaguvaako ku Arsenal yawangula akkiriza mu Bible yakkiriza nnyo muki mu Bible anyway to go back to tokkiririza mu bwoyo gwewandiikako. That's a topic for another day by Rosie. Ojja tuyita togere ku bya Yesu nekigenderako naye kati togere ku nsonga y'okwerekereza. Badde ngezaako kugamba nti nno bye byawandiikibwa bye bitugamba kati ebyo ebintu ebibiri ffenna buli omu aba alina kyeyaliko ewaka okubeera nga ajja okukola ki abeera ne munno okwatagana naye n'obumu. Kati fe abakyala batugamba submit to your husband. N'omwami ne bamugamba yagala mukyalawo. Nze ku side agenda kweyogera ku side yange ya submission. Kitwala ddala. Kitwala okwerekereza. Kitwala okwejjawo nze nveewo. Nfuuke ekirala for Mr. Antale. Si kufuuka kirala mu bubi, but for harmony. To creating a common ground. To creating embeera eyo egenda to moving so the next till death do we apart ngaye batugamba alinga tukuba ebirayiro. So kati wakati awo that journey till death do we part wogituukako twerekereza njamuzaalira abaana tukola ku TV oyina okuuma bode okitegeera naye ng'ogamba for my home to have children I must have kids. Ate naye okuzaala n'osigala byonna bye bimu naye waliwo sacrifices zo kyesikirizaamu nnyo bakazi kutuleyo okutugamba mbu pregnancy will humble you. It will humble me after I can get back in shape. But it does humble. Yes, no doubt about humble, that. But nazikuno ng'abakyala bazaala kugamba nga manyi waliwo abakyala bwe tewalumuzi credit nze nafaafa omubiri ku lulwo naye nga yafaafa omubiri ku lulwo yamala okuzaala nakanja kutagambwako nzezze kugamba olubuto n'atagezaako wadde kubanga alina obukakafu bw'okuzaala n'atambula n'obujulizi ebimu kale bijja bategeeza ki it does humble in a way that actually nze mama nga ngamba nti oluzaala omwana okula. True. So chikuza tuba na perception yemu n'omwana omwala atambula ku street ali emirembe gye. So kati mama entale biki byayinza okunkola nga bwe nkugambye ekyokusala watu alenze that was sacrifice number 1. Waliwo nebyendaba nemmanya nti omwami owange kati for example nze ndi omuntu oluusi nkola ekiro bwe mba sikoze kiro ndi emirimu gye nkola gy'abaami. You expect golo olunywa gaina kwahaga kulya okupya okitegeera nakati nakwahaga vireete ebye okitegeera sanyu muba temumanyi nakigenda maaso but excitement reaction eba reflex. It's like a reflex action nti bate ebyo it's joy all around euphoria. Kati nemba lost into that euphoria naye kati mami ntale wabataso agumikiza scenes ngezo of course sijagamba nti bateba golo ngenda kwahaga omuntu but in case such things happen
he will have to compromise. Otherwise, omukyala gy'emirimu kubanga bw'ataakibe nakyo mu ye ajja kunyiiga ajja nyiiga twawukane. Nze omwami wange ekyo bw'akitegeera aba yeerekereza. Bye bimu ku byankolera ne ŋŋamba oya nanzikiriza ogenda omupiira gwa Champions League ku watch party ekiro awo wennyini ku Champions League gwe tugenda okuwummuliramu katono tovaawo tukomawo ati n'ebirala bingi. Mbakulisaayo omukuumulamu okwo abadde afumye mugambe komawo ate gwe omuvubuka tulya ddala mu maaso atannaba kuwasa ateekateeka okuwasa nga tolina bugumiikiriza nakwewaayo. Mbadde nkusaba ng'omukyalo omufumbo kati nzikiza obbabuulire manyi buli mwaŋŋamba nga mwogera bitimu abatannafumbirwa what do you know mukwano sembera twogera ku bugumiikiriza nakwewaayo eri omwagalwawo. Wetugeredde mukuumulako ng'owa Champions League sigenda muganya kumpamba lwa nsonga emipiira sirina kyenzimanyiiko ate era kyannyamba omusajja agenda okuliba nti leero nagenze mu kapiira nti tomanyi mupiira ttiimu ye esamba ddi n'omugamba kale ssebo kumbe sigyalaze ne kati gwagumanya omubala gubulako kozi mubiyita ti half time tumanyi nogiraba ffenna naye kati mwami Dax Cartel njagala okumanya ani atwala omugugu omunene mu nsonga y'obugumiikiriza n'okwewaayo eri omwagala olowooza kitonde kisajja oba kitonde kikazi? Kinkoze bulungi nti bwe tuba tutandika nkugambye nti supremacy y'omusajja teeyolekera mu bino bye basiga okukungiriza naye mu decision making omusajja acontributinga kinene mu decision making. Direction ki family mwene etunula vision ya family ene eri luddawa nti ebiseera ebisinga vision bearer buli bwa giving in tutuluzinga ffenna. I'm this person who doesn't support individuals but I support the ideology. Kakati buli muntu obufumbo tebutebeera nkambi ya mulabewo ate obufumbo tebubeera tebeera battling ground nti nze kandagenze nsinga okutegeera wano kati zino nze nakuguka mu kino ndi bwe nti obufunze ffenna teriyo genda egamba nti nze tuba abasiru katubeere abasiru musiri wale mwenna abasajja mwagala bayita abasiru tubeere abagezi ffenna tugezi azulunga ffenna tuli baki. Omanyi nina ekintu kyendaba nnyo mu bufumbo. Manyi mwami Dax z'omu ku bantu abazze balaba ku bulamu bw'engeri gy'otambuzaamu obulamu partly obulamu bwa famire n'ebirala oba oliawo mu music naye abasajja balina ekintu kye baagala okuwulira obusajja ng'awulira bwenkeera ku makya ne nkugamba nze musajja makayi nze kati manyi woyina kakiba okugumiikiriza nnyabo nakugambye togeza n'ofuluma n'ova wano eno naye nga kyakugamba olumu kangeze nga kyankizo nnyo eri obulamu. For example omuntu azze agambye nti maama wo omulwadde saya nagamba togeza n'ogifuluma ennyumba eyo nze musajja kati fe abakazi anti tugumiikiriza si kyekyo nange omusajja bagambanga togenda wammwe maama wange okitegeera nti there is when men want to feel supremacy ebaganye gy'owulira nga awulira nti okugumiikiriza kwe gwe kumugumiikiriza not all but just kiri eky'obusajja bwabwe nti obugumiikiriza bw'abasajja agumiikiriza omugumiikiriza. Kati kambayambeko taatawo bw'agenda mu ringi okulwana ne John Lembo owagiraani teka naawe tatange waliwo muwangu John Lembo oli mwami namusobola omusajja yakuganga ekyalo kyonna bamusindikanga mu Afghanistan. Kati taatawo mu ringi ne John Lembo owagiraani taata wange mwami mugerwa misaati abeera asobola Lembo amusobola just oli amusingako katono nedde obeera okimanyi taata wange tasobola Lembo oba okimanyi nti Lembo ajja kukuba taata wange era nyinza omuddizayo mu kaveera naye ekikuwagiza taatawo nti taatawo
nti mu bunafu bwe gemaanyi ge nina okumuwa okwewaayo kokka nti agenda kumegga Rembo obusobozi taata kulinnya mulingi na Rembo okikola wani mga intata sigara na yambe kukuba akalina minyira tuleeka tugende mwiri oh my god kakati kijja kitya wano natandise gamba nti supremacy y'omusajja abasinga bagidefininga nti olw'omulimu gwakola olw'ekitiibwa kye kyakola olw'obuyivu bwe olwa ssente ze olw'endabika ye olwa buli kimu ndina edda teryawo ndagimuweera eri bulubereberye yagimuweera mu butonde nembawa n'ekizampu entuufu nti ab'eŋŋonge baba baaki baŋŋonge kababeerewa olwa taata kakati omwami mu maka nga bwe kiri nti ye vision bearer kubanga era omwami yaleeta ekirowoozo nti munnange nno kusinziira bwendaba twandibadde ki ffenna ye vision bearer era mu kwerekereza omwami akulembera ate kitegeeza nti omwami mu kwerekereza era atulage nti yeerekereza naye katono nnyo Daxi katono nnyo mu kantu akako omwami okwerekereza nze mba mmanyi first of all omwami okwerekereza kwe katala omwami ng'oggyeko nti alina ebitiibwa bye nga mukama bwe yamukusiza ku setup nti yali wano abakyala tubeera wano ekkatala liba lyakwagala yagala mukyala wo nze ndaba okwagala comes easily ye vision okwagala bannange bw'obeerawo ng'okimanyi basibe abatulaba bantu bangi bakoze ebintu basibe ne banyi abatulaba omusajja ne bw'abeera alina buli kimu kyonna bintu byonna ng'abirina naye okusigala kw'omusajja ng'akyaliwo ng'akyaraininga kitegeeza nti anaazaala abaki abo abaana abali mu ye nfuna bulungi era omuntu yenna bw'akola ekintu ku mwana tulaba nga ekiri inhuman si kya buntu nfuna bulungi nti omuntu agenda okukuwa abantu abo agenda okukuwa gwe enew emini emini kateero nti kateero oli omupya omuto avuddemu gwe omuntu agenda okumukuwa era nga naawe okimanyi bulungi nti neetaaga n'abasinga wano olwo ye vision tuzze nti bedrock kuba mukwano okwawukana ku bisolo nti nze ndi muntu kitegeeza kwe kwadjustinga ku lwa munno kwe kwawukana ku bisolo because ebisolo nabyo bizaala nabyo bitonde ofuna bulungi kati okwawukana ku byo nti gw'oli muntu biri biki bisolo adjustment eyo kubanga ya adjustment yereeta okubeera understanding yereeta okugamba nti nno munnange nno mulwadde wadde nga tuba tugenda ku lw'obulwadde bwe munnange nno yafiiriddwa nina okumenga sure nti nze nkola bwe nti nina okubanga nti mukyalawo ayinza okubeera nga mwenna mukola muli ba night economy mukomyewo mwesanze nga mukomyewo ng'ali mu kufumba waliwo ebintu kati ate ebintu bwe mbanga nabyoza ku lubalaza ng'okyali muto ate kati bwe mbanga nga ndibadde barista mbyoza mu woteeri binnemu okwozeeka wa Spark TV aganimba bannakanja kutogeza sikwata ku bintu let me tell you ekintu kye bayita personal development yugundi mpanvu personal development nti omuntu nti okwoza ebintu ekikujjaako kuba nti gwe Dax Katelo sekijjaako kya bwami nga nti gwe taata nnyumba ne bwe nsigala nga nze ndinzekka nga mukyala wange avuddewo God forbid anfuddeko nsigazza abaana sigenda kubooleza anti wali abataliwo naye mwana olaba mukazi ate ankunyise egundi kyogamba kyekimu kukubonaabona banaye simanyi basajja nakuzi basebo ne banyabo ensonga lwaki bakadde baffe bagambanga omwana omulenzi n'omuwala atanaani nti emirimu gyonna tugikolere wamu problemu eri mu butakuzibwa nze nkuze ewaka ewaffe nga nze nfumba ewaka nfumba era bwe mba nga nze ngenda okufumba kwolwo n'abali banguwa newaka nze nfumba mama
nze mmanyi okufumba newo nsobola okufumba era bakimanyi manyi ofumba kyo nkimanyi nti kituufu anti osobola okuba ng'omanyi naye kituufu n'ewaka fumba n'ofumba nawaka afumba owulira abasajja nga bane nina times nga tikulo temuyingira ne muki ne mufumba olw'ensonga lwaki nti njagala omwana wange wabeewo be bannenyeza ebirala kuye waliwo abazadde nkikoze otalina tuulamu za mwana nga tolina zituulamu ngeri kati kankubulire bwe bagamba kino ekyana kyakulirawa tebavumye mwana bagamba family muzadde enjogera eddiini omuwalimu omusumba bishopu ani kituufu aba asomesa naye ate eddiini agiyigiriza ewaka muzadde nti abaana bwe balaba baana bakitwala nti taata ye muntu asinga amaanyi era ne muntu ne babalumba mu maka badduka bekweka wali taata kati bwe balaba taata gwavunnamira oyo taata gwatya lwaki baba tebamutya bekiri oyo avunnamya taata ku musaalo oyo yasinga kitegeeza gw'olina okukibalaga era omwami direction ne vision ya family yaba nayo omanyi kino ekintu kyoyogeddeko ekyokweyagala ekintu ekyo kirungi naye kiri timely omukyala bw'azaala abaana be bana ne bataata baabwe bana obudde obwo aba n'emirembe saagala stress saagala nze kunkooya nze ngenda nabigenda nze ndididididi obudde oba n'emirembe obudde bulinga oyina bw'oli wookirabira nga tebajja gy'oli kimala era nga balina n'amannya ge bakutunuuliramu amala era nga ne bw'osituka okwogera buli omu agamba mpozi buli omu alina taata we wakati atugamba ne beekuba obwama ne batunda eri n'eri onfuna bulungi kati obyo bina kubeera kwerekereza ogwe wano olina okukyerekeza n'omanya nti abaana bange ne be banaaba basiru naye nga mbawadde kino abawadde omusingi omulungi embooko webeera evuga ku ssomero ogenda okusoma omusomesa aba mubi otegeera ogenda okusoma nti nno omusomesa oli yali mulungi ovuddemu waneeno nga olina ekifo ky'ogenda ogendako tolina mpapula zaakyo kituufu n'ogamba kale ate oba ogamba nange nze ku nsonga eyo nina akantu ke ndowooza nti nno nze ku sayidi eyange nze mba naaligambye nti omukyala yasinga okwetika omugugu like gw'okwerekereza yes ne sacrifice eyo kisinga kugwa sayidi ya mukyala atya because okusookera ddala abaami nga bwe nkugambye bo baweebwa ebitiibwa byabwe naturally they come naturally tolina obbibawa already eggulu likimanyi kati n'ogattako ekyokubeera nti no bamugambye yagala ye lye katala lye baamuwa era bw'oba osoma ali we bamwebuulirira nti bwe bagamba submitinga ono ne bamugamba akole ki ayagale nga Kristo bwe yakola ki bwe yagala ekkanisa ffenna tubimanyi bwe yakola n'agenda ne ku musalaba ne bakola ki ne bamukomerera kati nze ndaba omuntu yenna ng'akoze ekintu okuyita mu kwagala ekintu ekyo kyanguwa naye ekintu kye bayita submission bakyala oli mukyala munnange ekintu ekyo it takes another sacrifice okubeera ng'oli able to submit nga naawe omukyala lwaki bingi nnyo omwami byasobola okukola n'obigumira painfully by the way ebimu nga biruma n'okuluma olwa submission bazimba batya n'abaako oluusi n'ebigambo byayogedde n'ogumira kyayogedde nga twali tetunajja kuseeti olina kwogambye nti naaligambye omusajja ono ekigambo kino naye n'okisirikira n'ogamba no bana emirembe ntera okwegamba akantu kano sometimes nga act maybe ekintu nga kinnumye nengamba no naneyo bana emirembe no mukama mpe emirembe mpumuza mu kino otherwise maybe nandikoze kino so olaba nti no submission takes a lot kati ogendeko kwekyo eky'omwami okugaana ogende waka okitegeera nagamba togenda wadde ng'ekintu kiri crucial kitya maybe maama wo mulwadde abami yakugaana ate ng'olina osigalawo ate n'oba musanyufu jjukira mbaagala baseeka tebagaba banyiigira mwami taagala muntu amunyiigira
They want a happy wife all the time. Happy wife, happy life. Ochiraba akuganye sigala ng'osekate mufumbire mugabirire mulabirire byonna bikole. Okitegeera. So I feel that is a great sacrifice. Oba ffe tuba ne badde nnene nnyo naddala okukola ekyo ky'otandiyagadde n'ekintu ky'okoze mu mukwano. Basajja abatukoledde ebintu mu mukwano. Nze ndayo ekintu ky'okoze olw'okwagala it comes easily. Naye ekyafa aba submission ndayo yadda mukyala really ffe tusinga akazito. Awo nyini ku mukyala. Kigambo kye bayita ntudde lw'abaana. Kyajja paapa akyali altar boy. Anti kale tugenda kuwumulamu katono tovaawo tukoma. Mbakulisayo abalungi abali ku Spark TV, Spark Girlfriends Koli nyongera okujjukiza tubeera no lwa Sunday sawa 2 ez'akawungeezi twogera ku miramu egy'enjawulo egy'amaka egy'enkulaakulana egy'ebyensimbi egy'obuyonjo obuyonjo underline the word obuyonjo n'ebiringa ebyo. So buli lwa Sunday mukwano njagala okujjukiza nti Spark Girlfriends beera ng'oli steady. Olunaku olwaleero tuli ku nsonga ya kugumiikiriza kwerekereza sacrificing yourself for your partner. Yes, tuli ku Malakai Eco Lodge akafa kalungi waliwo ebyokunywa ebirungi ebyokulya ebirungi ayagala okwerekereza obulungi ng'omusajja ekifo ky'okumuddamu ekigambo mugambe kyovudala ne kayongo sinzaawo siggwa muzaala jjangu ku Malakai onywa ka juice oleme okwogera ebinakukubya emiggo. Abakazi munyiiga bubi ogenda n'onyiiga n'ogambi n'oyogera ekintu ogenda okwejjuka yanga kyoyogedde kisinza omusajja kye yakoze obubi. So omusajja ali eyo ng'owulira omukazi akutamye ekitegerevu oyagala omusambe mawe emigere jjangu ku Malakai Eco Lodge okkakkane waliwo kwegamba adventure yokka ekumala okuba ng'oddayo ewaka ne weerekereza ku lw'omwagalo waawe. Yes, otugeredde mukuwumulako nga tuli ku nsonga ya kwerekereza omuntu biki oba omuntu naye njagala kubuuza olowooza ddi lw'owulira nti okwerekereza kuno okusacrificinga okwerumya olw'omuntu gw'oyagala kufuuse kwa bulabe eri mmwe eri essanyu ly'amaka gammwe kubanga ebiseera ebisinga abantu beerekereza n'atuuka ekiseera ng'ate tikukyali kwerekereza kuli kwefumitamu kiso nti olumizibwa ku lw'omwagalwawo. Sometimes it comes with the gender that loves so much. Nti omukazi bw'ajja ng'omusajja awulira amufiirako nze ate ewaffe baŋŋamba siddayo agamba why kanereka kugamba let me be a yes person to this manyi batugamba abakazi tuteeka amazzi mu kamwa. Mama Kimbugwe kale taata mama kale ssebo. So ddi lw'owulira nti okwerekereza kwange tekukyakola bulungi mu nze wabula kuleeseewo obukuubagano mu maka? Katandike naawe Daniel. Nsonga eyo nkulu because usually abantu beerekereza and they lose themselves n'abanga takyaliye. Tubadde tuwunzika wali eriwe tugende mu break Dax agambye mbu ntudde lw'abaana era bakogedde ntudde lw'abaana came even since the Pope was an altar boy. Tugamba byadda omuntu watukira okukola statement egamba mu ntudde lw'abaana kiba kitegeeza akiruzinga adda mu bufumbo bwe. I think it's now a song. Lw'abaana sina kyakola omuntu watuukira naye nga lwaki otuuka ku sina kyakola? Lwaki otuuka ku sina kyakola? It's now a song. Nze wengambira nti okwerekereza paka okufa kuli twawukanya n'otuula olw'abaana bo n'omwami bwe kubanga you stuck together. Naye mukikola mu kwagalana si kubeera nga omu anyigirizibwa okutuuka ku statement. Twanze looking at that ntunya statement eyo emabega wakyo ng'eriyo obulumi bungi eriyo okubanga wakyawadda weetamwa nga you can explode essaawa yonna n'okolwa ekikyamu bw'oyogera statement ng'eyo. So ekintu kino kasita otuuka ne weeraba nga ekyamazima si kyalina gozi kati abamu ku ffe ojja mu bufumbo buno ne weeresa bingi n'ogamba nandikoze kino sisobodde kikola olw'omwami wange oba olw'amaka gange naye ekiseera kituuka ate bwe kituuka kussa nga tokyalina values ng'omuntu kuba waliwo ebisigala nga values there are those moments where we agree to disagree nga si mu bubi mwagalana naye ne mugamba onaakole kino onaakole ne musetinga common ground ne mumanya nti much as mwami talaga kino oba Daniel ayagala kino
kino kitusazeewo okola oba Daniel naye kaakole kino mami Ntale kaakole kino leero kagende safari akole makyazi mwagala nnyo emmere tejja kwereeta ku mmeeza okitegeera kati mami Ntale wabanga asobola oba omwami yenna gyali ng'asobola okuleka values ez'okukola ng'omwami naaga ntudde waka nti omukyala nina omwagala ennyo abakyala balina n'eno enkola y'okubeera nga baganaami babe okwogera n'abakyala abalala abaami bakola n'abakyala okwogera nabo to what extent nakanja kuba nakuba ku mukaaga mbadde mbuuza pampu eyo kati ssebo enkyokere sawa mukaaga lwakuba of course walina okuba boundaries but eriyo n'abakyala era abazibu tewange tayogera namukyala amugamba ki ebibuzo ng'ebyo asobola ng'otandisa oluzinga ki ky'oli mu bulamu si mu bubi then awo okwerekereza kuba kukoze eki kututuddemu kuba kututuddemu so make sure much as werekereza toluzinga values zo waba omwami wasoma n'abanga ye maybe tannakitegeera bunye nti omukyala wange yasoma alina okukola maybe nga tali safe oba ali insecure munoonye engeri gye mukyogeramu olabe nti nno osigala ng'osoma emirimu gyo gye wasomerera ogenda maaso n'ogikola at the same time nga n'amaka gokola ki ogasaamu ekitiibwa n'okwagala nga kugenda mu maaso naye kasooga nti asoma n'otula ewaka n'ofuuka nagalaale n'oba nga tokyefaako like noweeruzinga ki kye walina okubeera kubanga kimanyi mutu yenna akwagala balina okusapootinga so singa compromise etuuka nga tosapootingibwa nga naye omuntu wamuyirawo omubiri enjogera y'ennaku zino wamuyirawo omubiri omubeereddemu waliwo bye weerekereza naye ng'ataki appreciatinga awo kiba kyonoonese then okubeera nga ofuuse ekirala ekitali ggwe oli bitter olina pains nyingi nnyo you can't even open up omwami nga temukyatuula na ku mmeeza emu ku opening up I think awo byonna bye weerekereza biba tebikyakola sense nze bwe ndowooza ze ku nsonga y'okwerekereza nandirowoozeza nti omuntu yandyerekereza paka nga takyasobola kwerekereza ki kyentegeeza I'm one person that believes in marriage forever my marriage has to work out no matter what naye olumu tuyingira mu relationships nga tulina kino eno nze bwanankuba nja kgenda nze bwananvuma nja kgenda nze ne waffe tebangobaayo nze ne maama wange yaŋŋamba omusajja bw'agezanga n'akola bwe bati nze nja kukola bwe bati sometimes otwogera nti no we are stuck together kiwulikika ng'ekyobubi but I can be stuck with someone that I know tali perfect nga nange bwe siri perfect nze kinsanyusa nnyo okulowooza nti nze ne omwami wange tukirimu kino and we have to work it out so omuntu bw'obanga Katonda akwadde omukisa nga omwagala wakkiriza nga bw'okkiriza kitegeeza naye ajja kumanya kati nno olaba ono Ttendo gwe nawasa nno tuli ffenna paka buli wanalowooza okuba nga akolayo ekintu ekiyinza okutwawula agamba we are here stuck together naye tufumbiddwa omulembe guno eno nga tufumbiddwa mu ngeri egamba nti nze ne wabeerawo akanjira ngenda we are free to step out ne mbufumbo bwe twalabanga ng'obwekitiibwa nti mugattibwa nti omuntu asobola okufumbirwa leero wiiki ejja n'anoba omuntu asobola okufumbirwa leero omwezi ogujja n'anoba Sitaani fightinga nnyo obufumbo naye ate Sitaani olumu Sitaani era akozesa ffe abantu ate buli w'olowooza nti nno kino ekintu nkirimu naye amazima nkyasobola okufuna ekiri better there is no better kubanga nze nalowoozanga nnyo lwaki omuntu bw'amala okufumbirwa naye manyi bw'ofumbirwa mbw abasajja olwo bagobye naye okumanya nga abasajja beekaza era abanaye basajja mmwe ne ku lunaku lwala ne munasobola okuweereza message I was supposed to marry you naye wankoze bubi so kyetegeeza kikino bwe mba abaagalana babiri nga mugamba nze n'omwagala wange twagala tukikole kikole kubanga ebyaddala ne gye twali nga tunafumba tetwalina mirembe giri awo mbu twali twesiimye nnyo nti kati wano we tuli olwo ebizibu bingi bw'ontunuulira bamaama baffe batunyumiza ate bo bye baayitangamu ffe simanyi nti batusobola n'okugumiikirizaako wadde so I believe nandigambye nti nyinza obutakugamba ngeri ki entuufu gy'olina okugumiikiriza gwe olaba nga kino tosobola kigumiikiriza gwakimanyi nze sikimanyi ky'oyitamu but until you cannot do it anymore that is when you should step out otherwise kambabulire teri musajja mubi nnyo nga musajja musiguze teri mukazi mubi nnyo bamwe abakazi bamwe mutukwana naye
teri kintu kibi nnyo nga kulowooza nti wabweru waliyo emirembe gy'otannaba kubeera. The grass is not, you know, it's not greener. Wali awadako, not at all. Mwami Kateero, gw'olowooza ki w'oyinza okugamba nti nze ekituufu kiri nti ng'omusajja koze bino byonna naye mukazi ddi w'oyinza okugamba nti kati gwe nkutadde? Ebintu bye mwogedde byonna mubiwulira birungi nnyo era bituufu nnyo. Njagala omulabi waffe abadde tamanyi amanye mu social behavior z'omuntu trigger enkulu, trigger emanduso enkulu bagiyita misperception. Ebintu kubiraba bulala. Abantu balaba ebintu obulala. Byonna the place is greener from their side. Nti abeera eno nalaba eri bagundi balungi bali bulu ate bona bamala bagundi batamulabe. Katonda yakola omuntu nga tewali kyatasobola kukola ku ye. Era Katonda ayagala nnyo ekintu kye bayita omuntu. Nti kekubeere mu kutambula n'agamba omuntu asobola okutambula, omuntu asobola okubuka, asobola okudduka. Naye n'agamba naye omuntu wange ono amuwe n'amagezi asobole ng'asobola n'okubuuka okusinga ekinyonyi. Nkitambulira emyaka okutuuka mu Amerika atambulirayo ssaawa. Onfuna bulungi. Katonda ayagala nnyo omuntu nnyo. Naye omuntu eri emmanduso gye nkugambye misperception ey'okulowooza obulala. Kyo kiva olaba kugamba nti nno bw'oba okyayina omulimu era nga gukutawaanya era nga tebakusasulira mu budde era ng'olaba bali bagundi babasasula mu budde gubeera mubi. Naye bw'omala okugutta n'oguvaako n'ogendako eri basasula obulungi okakasa nti ate eri gye wabadde wabadde walungi nnyo. Definitely. Njagala kugamba kigambo kino. Omusajja omu yali awandiika ku bufu era ebizimu ku mawanga agamu agali ku nnono zaago nga China bawandiika ebitongole nga bi Mothers Union by'amaanyi bawane waffe webibeeredde ebinafu by'amaanyi nnyo to an extent nti okubeera memba kikwetaagisa okwerekereza ebintu bingi okuba mu kyo. Nti desperese bagirwanyisa ekyali desperese. Waliwo ogambira ntudde lw'abaana. Competition eno bagirwanyisa ekyali. Onfuna bulungi. Beauty y'obufumbo inspirations bazijjayo nga zikyakola ki? Zikyali. Omuntu asobola okubuuza obufumbo bulina mugaso ki? Pulira. Ebimu ku makubo Katonda mwasobola okuddiriza omuntu abadde agenda okuwangaala emyaka 42 amuwangaaza 45 bufumbo. Ebimu kuba Katonda wagambira nti abadde agenda okuwangaala 42 amwongere abweze 45 esatu egyo bufumbo. Kubanga alina byaleka emabega. Kansooke muleka abitereeze. Ate eba attribute ya Katonda. Naye nakifanjagala ali awo ebimu ku bireeta okukendeeza kwe kubanga kyolina omumanyi batoola ku gy'oli okwongera ku gy'oli. Ye life sphere bw'ebeera. Tubulaba ku bijja byaffe kubaako abato abakulukulu abakadde ab'emyaka tewaliwo myaka nno gino Katonda gy'atwala gyokka atwala gundi yonna atwala ku gy'abali n'akwongera n'agamba essaala yo era essaala y'omufumbo anoonya ekyokulya teyenkana ya muwulu anoonya ekyokulya. Okwanukula kwabwe tekuba kwekumu. Mbadde manyi essaala zonna ziwulirwa kyekimu. Essaala ziwulirirwa kyekimu tezaanukulibwa budde bwe bumu. Singa omuzadde asituka najja ng'oli mukulu wa ssomero najja n'omwana nga bagenda kukola bibuuzo nga bonna babanja 15,000 bonna ono n'asituka najja n'omwana bukolokolo oli n'akuwandiikira ebbaluwa osooka ono atuuze ani gw'osooka okuyikkiriza mu bibuuzo yasitukidde n'omwana we. Kakati ebintu ebimu lwakuba nti
egocentrism yatukola binti ebintu byaffe ebimu tetwabikuuma na kubipasinga ono kati ng'obufumbo tettala y'obufumbo kati twenoonyeza bwenoonyeza inspirations teziriiwo ebyagundi senga aweegundi yalabira omwana we tezikyaliwo ettala y'obufumbo teriiwo omuntu anoba ne bamukubira engali waabwe mwana wange sikuta ogusajja omutwe wamakoma y'ekisanda kyo kikyali n'obeera mu buwuulu nebagamba bali osudde nga bamemba be bakugamba akasajja ako boddayo kasanga teri nnono nange wange musanga teri ggwanga likuze nga liyina enkola eyo teririiyo kubanga abantu abatuufu era abalungi aba generation ejja bavaawa mu famire. Crime rate tewaliwo erwanyi poliisi terwanyisa crime rate behavior changes zezirinyisa crime rate empisa z'abantu wabula bazikaabingirawa mu maka primary unit waka home family. Ekyo kyo bambi kyo kikulu kubanga ekituufu kiri nti ne bw'otwala omwana wo ku ssomero tebagenda muteekamu empisa zo z'omutandikisiza ewaka. Bamaama, bataata, bakojja, basenga, abantu abannyinaza abato tewali ssomero lisomesa kuswala. Kitopic gye tuleese bagiyita okuswala ku blackboard oba ku notice board. Okuswala waka nswalira abaani banandaba batya ze mutabani wagundi ze muwala wagundi banandaba batya. Nekisoboka omuntu okubanga akuzibwa mu famire embi gye tutabanga etalina mpisa ye naakuza baba obulungi. Omanyi mentorship weekolera mentorship omuntu asobola okuva mu basezi najja eno n'amentoring bababuulizi b'enjiri n'akyuka n'atererera mentorship weekolera era abantu abasinga okubeera ab'amaanyi backgrounds zaabwe zibeera humble bava mu humble backgrounds olwa mentorship eri kati nze nina okuba nga nswalira mukyala wange nswalira famire yange nswalira nti n'ekigambo kye nnaayogera enkya bwe banaakintunuzaamu nga nze nkyoga omaakirowoozaako. Thank you. Daniel, Yes. olowooza abantu abatalina bugumiikiriza kwewaayo oba kukola ki mu bulamu obwa buli obw'ennaku zino bakyasobola nabo okugezaako okusobola obufumbo basobola okuwangaalayo kweri ng'oli agamba nze omusajja nno taŋŋambako nze sikubwa bagenda batyo kankube n'akakule ultimate y'omuntu bane omuntu alina emikolo mingi mu bulamu bw'ensi eno waliwo ejjo gye yeetegekera birthday simanyi baani omukolo ogusembayo gwakufa omusajja okufa nga talina mukyala we atudde miranamiro tebamuyita nguli tebamuyita nguli enguli banne ate Lugansi ulyanko ate tusoma nguli yeki ye mwami eyafa n'ekitiibwa kye mu maka ge tugenda ewa nguli gundi. Kakati omwami afudde kabeere nga yabadde ye nannyini biki nga musajja w'amaanyi nnyo alina emmotoka gundi faamu ekoze bweti nga emitwetwe we oba emirannamiro we nga tewali namwandu we tabeera nguli. bamuyita batya oyo? Mugenzi yafa omugenzi. Kakati okuddayo Rose kyobuuzizza nti abakyala abajjamu eyo embeera ey'okuba nze bwe bankola kino nga nziruka, it is really wrong. Kifu sisobola kufumba n'amawaggali gange n'engumirayo. Kale tosobola olimba naawe abaana nga bawasizza waneeno nga abaami abakuba abakyala omuntu asobola okugamba sajja atulugunya abaami abakuba abakyala domestic violence eyo gy'olaba abantu okwogera nga bwe balaba naddamu omuntu okuyiga okwogera bassebo ne bannyabo okuyiga okwogera ebigambo kyanjawulo n'okuyiga okwogera okuyiga okwogera skill number communication skill bwe tuba tusoma mu mass media in fact olumu manyi okugamba media ethics gye batera okusembyayo mu koosi eno naye ate public speaking yandibadde endowooza yeesembayo
era nga bagiddamu emirundi ng'ena because ndabye nnyo abantu bangi nga wa muwendo wa kitiibwa naye nga talina art mu public speaking nga yalowooza buli kigambo kisobola okujja waawo era na buli tone esobola okugenda waawo eyo art number mukyalawo enjogera naye gy'oyogeramu naye yanjawulo nnyo ku ba girlfriends bo yanjawulo nnyo ku ba workmates bo mukyalawo onfuna bulungi nti enjogera tetugenda kutuuza abasajja bakulu tubatuuze naye musajja mukulu oyogera bubi kikuddizaayo eri onfuna bulungi ate n'ekirala relationship bw'eba eyimirira eba ne red flags zibeerawo just omuntu ayita compete mu bufunze mwami Dax wumbawumba ensonga yo obudde bututwala kawalazi nze kyenyinza okubagamba okwerekereza sina mu bufumbo bwokka wabula mu bintu byonna lufungo lunene era nnyingo nnene kubeerawo kw'ekintu kyonna ku standinga in ate okwerekereza tekitegeeza nti nobunafu sijja gye bali abagamba mwana omukazi obunafu mukazi kugamba kendeeza nakendera nze nkugambye nti supremacy y'omusajja era amaanyi g'omusajja Katonda yagamuwa mu butonde bwe nti abaana bazaala babe era bakikaaki basobola kubeera ku kika kyamuki tweyanziza nnyo omwami Dax mu butikitiki malayo ensonga yo gyobadde oyogerako osibamanyi wa Spark TV. Nze ngamba abalabi baffe abali ku Spark TV mwebale kubanga mutambudde naffe paka wano wetutuuse naye ku nsonga y'okubeera nga oli mukyala njogera ng'omukyala nga gy'osinziireyo golooza ojja genda mu makaago obaga amateeka ago teeka omusajjawo ku standard zo gwe z'olowooza. Twatandise n'omulamu ogamba nti okwerekereza obugumiikiza sacrifice and compromise ekintu ekyo kikulu nnyo nabagambe we ba Rolex libajji tojja kufumba nga weepikira omusajja enjogera y'ennaku zino ng'oganze bankola kino ojja kuba obyonoonye maama yonna gy'osinziira amakaago gaseemu ekitiibwa okufumbirigana Bayibuli egamba kwa kitiibwa n'ekitanda ky'abafumbo Mukama akissaamu ekitiibwa Katonda yennyini akirespectinga katugera lwaki oyingira amakaago nga toyagala kurespectinga omwami oyo ng'ate okimanyi gwe mutwe bw'oba oyina amateeka ago maama tegagenda akola mu bufumbo era tojja kulwayo nze nkuwulira ebigambo bino naye ng'ate mu byonna twagalane kuba okwagala kuwaayo kyonna tekwegulumiza okwagala kweresa. In fact Bayibuli kyonna kigattaamu egamba love covers a multitude of sins. Weeyigiriza okwagala yagala omwami wo kuuma amakaago. Erinnya amannya mbadde Rema Daniel Ntale nkwebaza okuba ng'otambudde naffe. Nze nkyali Dax Katero Mulyeruba njagala baga nti obufumbo tebulina standard gauge kino babupima 5 ku 100 7 ku gundi tebulina standard gauge olina kubeera nga munyumirwa kubanga kunyumirwa ebibala budde tetulina ekikulu kiri nti jo Dax tugenda kwongera okuddamu okumukyaza ate era tulabe nga omulamwa guno eno twongera maaso okugwogerako wabale kutambula naffe atambudde naffe okuva egye twatandikidde Spark Girlfriends kobadde ate nga tubeerako okujulwa Sunday ssaawa 2 azze nga bugenze ziba ssaawa 2 ne Wednesday repeat ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Nze mpozi njagala okugamba ekintu kimu nti eno mu bigurupu by'abakazi twewaŋŋana amagezi era oba oli awo ebikola ewa mwami gundi mwami waba akuwolezaako ku bintu ng'akufumbirako ku mmere kati so owooli wabanga abikola ng'ogwo tabikola mukalo njagala okutegeeza abafumbirwa omusajja ow'enjawulo ate si kigamba nti no mubi no just ayawukanamuko katono ku ngeri gy'ategeeramu obulamu. Gezaako okutegeera amakaago kubanga ag'omulala tojja gafumbamu ate era agumu atosobola gategeera ng'agago. Rosette Tendo, the Queen of Peace, mukyala matovu, nze mbadde ntambula nammwe tusinkane Sunday jja obudde bwe bumu Mukama abankumire.